naye nga mazima ddala wano Chosen Becky yakoze musango ki? Omanyi bannayuganda twagala nnyo okusabula. Chosen Becky wuuno bavuddeyo ne babeera ng'ate bamusabula olw'akatambi ke yataddeyo. Eno Newspark Channel webale kuba nti naate ogyekumideko mangi genkuletedde akkiriza tubeere ng'ate tugakuwa naye Chosen Becky tebamuli bulungi okuva we yalaga omwami we Ssekajja munnange. Abantu mu comment section bavaayo ne babeera ng'ate bamutabukira buli kaseera. Kaakati nno ng'agenda ateekayo vidiyo y'omwana we ng'omwana we agezaako okuba nti naate alongoosa. Maama kye baamukoze mbu munnange ekisenge simanyi ekisenge kikyafu simanya bitya ka vidiyo nno ke kaakaleese obuzibu katubeere nga tukuwa akatambi kano. Tubadde tusaba baserebu oba mukwata ebisenge byammwe mufube okulaba nti ebisenge binyirira. Mufube okulaba nti womukwata walabika bulungi. Naye Chosen Becky olabika oli mukyafu. Yes, abantu bayinza okutya okuvaayo okwogera. Kino bwe kibanga ky'ekitanda kyo ky'osulamu ne Ssekajja nkiddamu. Ngambye kino bwe kibanga ky'ekitanda kyo ky'osulamu ne Ssekajja. Ate ng'era kirabika kye kino okuggyako tukakasa nti si kye kino tulaga abaana we basula. Kino bwe kibanga ky'ekitanda ky'osulamu ne Ssekajja yo bani yaleeta gana agatanda banayapulira gana agatanda gantama bannange bani yaleeta gana agatanda bannange nkooya agatanda ganno. Abantu bonna abakyafu abasinga bali kweno wapo balina gana agatanda ate bonna nga tebaala buliri. Tuyina Luwirite twegaseko Chosen Becky waliwo naawe omuntu omulala gwe nalaba bannange bwamwe babakyafu temutulaga buliri gye musula lwaki temwala buliri ddaba Chosen Becky we yapostinze tosobola kungamba nti nawe abaana bebasula Chosen Becky awoosula ne Ssekajja Chosen Becky awoosula ne Ssekajja abantu balina ennaku ate simanyi lwaki abantu abakyafu babeera mu bufumbo abantu abakyafu ba Chosen Becky style basaafina style abo tebanoba tebava mu bufumbo. Osanga omuwala nga mulungi alabika bulungi wasula wanyirira naye nga talina musajja naye bino ebikazikaze ebikyafu banaye tebiggwako basajja. Naye Chosen Becky kyusaamu kino ekisenge ekyo kiwatulaze tekyetagana kupostingibwa muntu serebbo nga ggwe. Naye nze nakulaba kasa nakula nga otuyana enkwawa deodorant singa nnyingi nnyo omuntu gyasobola okwesigana tatuyana nkwawa naye gwe buli wobeera otuyanya enkwawa buli wobeera otuyanya enkwawa genda ogula deodorant ennungi gyeziri nga tosobola nakutuyana nkwawa abantu ne bakulaba. Bannange kati kamuyombe naye nze sifuddeeyo kasita wambulookinga. Ebya Miss Uganda nno munnange byandiwunzika ng'abantu beekalakaasizza kubanga nti munnange ono TikTok baagala kubeera ng'ate abamumma obuwanguzi bwe katubeere nga tukuwa akatambi kano. Ndabyeyo abakola vidiyo nga bagamba bono omuwala Nalubega obwa Miss Uganda tebumusaana mbu mubi. Kyova olaba Bannayuganda mukyafugibwa nnyo abantu abatali ba nsi yammwe. Kiwulidde ekintu ekyo nti omuntu ajja kuva e Rwanda abafuge ne mugaana olonda omuntu omuganda okiwulidde omwana mubiwa mpozi ng'oli musiro ate nemwenze Abannayuganda kyetaaga tubasomese okiwulidde tubasomese tubagambe okiwulidde mbu ono omuwala temubuwa bwa Miss Uganda mbu mubi gwe omulungi waki tewavaayo n'ogenda ne weesimbawo omulungi lwaki tetumuwa nti nno bambumbu olw'okuba ali famous ku TikTok naye yavaayo ne yeesimba omuntu yenna waalaga nti muvumu teyatya ate tasina mubi ani yagaa nti obwa Miss Uganda baagala face baagala bwongo baagala ki okiwulidde ekintu ekyo nkazone kalakasi sagala muntu asamire mbu Energies Rwanda ono Nalubega yeesimbyewo mubagenda mu ekya Miss Popularity twagala kya Miss Uganda temubuzaabuza abantu omwana bamulonze temuteekawo gaboozi gatakwatagana mbalaba mutugera kumwe kya Miss Popularity because nedda twagala kya Miss Uganda temuvuga kintu nga mukizza walala twagala kya Miss Uganda mboyo mwana si mulungi nnyo ani abagamba nti abaddugavu muli balungi oyo mwana akiikirira Africa alina kufaanana waatyo obe baddugavu abatuufu balagye nti omwana ava Uganda nga kituufu kyekyo muve ku ebyo ayagala akola sina kabi
subscribing liking leka obubaka bwawo mu comment section. Munnange Bobi Wine avuddeyo n'alyoka akowoola abantu mu bitundu by'eggwanga bino ebyenjawulo byataddeyo. Jjukira nti nno okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda kalaga nti emikono tegyaweze bulungi naddala mu districts zino 36. Kaakati Bobi Wine akoowodde abantu okuba nti no munnange bamuwa emikono. Okitegeera no mukwano katusoke tukuwa akatambi kano nga bakunnyonnyola munnange akakiiko k'ebyokulonda bye kaayogedde. Leero twogerera ku Lwakutaano era tuli mu afternoon. Kakati tubadde tubagamba ebbanga lyonna tubadde tulinze Electoral Commission buli kiseera nga tusindikayo abantu baffe, buli kiseera nga tubakubira nga tubuuza, twagala kumanya kubanga enkola yaabwe nga bweri, mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved, ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako ssente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP neetegefu okusasula miliyoni 2 ezo ze basaba ba presidential candidates, era nga twagala zisaba buli lunaku tubadde tubakubira abantu ab'akakiiko k'ebyokulonda nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees tusobole okwetegekera okunominatinga next week. Naye kaakati nga bwe mbagambye olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise bakatutegeeza nti tetuwezeza emikono, tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku Lwakutaano, nomination yaffe ya Lwakubiri. Kaakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki, era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana. Ne tusalawo tuyite ab'amawulire twogere nammwe tubategeeze. Okusinziira list gye tulabyeko bagamba nti Museveni y'emikono gy'awaddeyo mituufu nnyo, era ne bagamba nti awezeza districts nnyingi. N'abalala 2 bendabyeko abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo. Naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo babadde bakubira abantu baffe abaasayininga nga batiisatiisa. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza ndiko kye kakoze, kakubidde abo abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga. Kakati omuntu nga badiso bulina kwabakubira bagiso babakubira n'abalala musuubira ki? Musuubira abantu abo okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano banedda. Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwa mmwe, naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijewa. Ajati Namyalo Wuuna agambye nti kakibe kyoba ki ajja kubeera ttiimu Anita Among. Ne batugambye gwoli ttiimu Anita Among mwe ababadde mu kintu kino. Kati nze nkubuulire nze kati nawagidde bye nawagidde. Oba ndi ttiimu ki nawagidde. Ate era Anita wange nnyo ku mutima ku musaayi. Speaker Ebibizzi bye byali bingoba binnwanyisa abantu bankuba. The whole of last year it was only Anita Among that stood on my side. By my side I decided mfanayi chovola ne mukaluwanda banga nkali mu live nengamba oba agwa kangwe naye oba wangula katuwangule mu bufunze Ajati Namyalo and Anita Among must shine. Ndoba shining oba shining nze naye Amongu tomuva mulalamu sobola mo olaba nze ne mu 2018 Anita Among yatanaba kugenda mu NRM ensi yankuba ne banteekako bikyebe abantu by that time abali mu ISO ne bakuteekako biripoti ebibi. Anita Among yansoba ati nantwala wa Museveni do your excellency report entuufu zizo nga batu blocking nze n'ebituufu tosobola bitwalayo. Naye kati sawa zinayagala kugamba kwa Anita kwotava Ajati alina omukwano gwa nnamaddala nze njagala bwenkowa. Senga Justin Nantume munnange wuuno jjukira nti naali mu luwummula kaakati atulaze byakola mu luwummula lwe. Bannange mugamba mutyanze Senga Justin Nantume nannyinizo Sanyuka TV yampa oluwummula anti olengera
anti olengera muwogo munnange Sanyuka TV yampa oluwummula ku maweno yampa oluwummula kumulemu ka holiday kange bannange nno bagenda bweri bagenda South Africa bagenda Nairobi bagenda wawuyo America nze wuno ndi mu lusuku ndi mu bitooke anti olengera munnange nibyo yange era omwezi ogw'omwenda ogw'ekkuminyera kuba ntandika kulya mmere ndowooza olengera olusuku lwange nantume Justine nebaza nnyo bulaza wange Kazimiri Kagwa yakwasaganya ekintu kino wesiri kasente kae kenkoleyo kemumpa bannange sina we nkateeka sikateeka mmikyakalo nkateeka eno mu nnimiro anti olengera buli buno ne bubiriŋŋanya bwobo ne maama biriŋŋanya yatuuse naye maama mungi muyina naye akatale kagudde biriŋŋanya mungi agenda nakuvundira eno mu nnimiro ndowooza olengera olusuku lwange oba tulumaleyo simanyi nakumanya bannange simanyi gyebinza kukoma kubanga byo luwanvu ndowooza nkome waneeno ndowooza mululengera erirululi lusuku lwereere ebitoko byange bitandise okussa enja kuba nno mu ssente nzuuno nno nkyabalaga lengera kasooli tukako lengera kasooli ye mumaleeyo eri ali kuyiika nnamba kasooli ngenda kutandika nno kukungula Sanyuka TV mwebale kumpa luwummula naye nze ndi eno mu kyalo munnange saagenze bweru ng'abalawe bakola n'amabeere bagambeerera kigomesa eno yenjira amabeere gwankwata toŋŋamba ko nti ebbeere liri bweru obadde otya nzuuno nantu nduuno kasooli wuuno oba tumuyingiremu naye sawa zino tansale baneerengeza eri abaana ebitooke bannange mujje tulime buli alina waatemakanyeza enkumbi eyamba enkumbi kyerimba bannange mwenna banne bw'oba omanyi nti olina w'olimira genda olimeko munnange ebintu bikyuka kati gino emyaka gituubidde akawero tunaatuuka okutuuka nga bagamba nti nantume tokyasaana ekyo kifo kyolimu va ku TV vaako okaddiye naye we baŋŋambira nti nantume genda nga nzire no mu kyalo mu nsuku zange nga ntunda ku matooke ngambaawo nammwe mubeereewo temunyweza mulimu gumu mubeeko n'ebirala bye mukola nze nannyinizo bwe ntyo bwe ndabise nawe oba olinako nyongera ndiwe muno obusa wano wagala obusa sina za busa kati zina sikusoziraba ngenda kuzisugulako luno na kino nsigazeeko ebitooke bisatu bino laba waliwo luno waliwo kino esukusa neno bwe bibeera ebingi ennyo ku kikolo ate bitta bino ojjako ebimu n'oba ng'ate obibuwako mulala atalina oba n'osimba ewalala ye bano embalengeza ewambalageki laba biriŋŋanya wuuno atandise kuvunda nti omulaba sirina gye mutwala biriŋŋanya mungi nga bw'okiwulira yagwa akatale eriyo nayona biriŋŋanya bannaye kamba siibule buli omu awaali anyweze kyayina bwette etambudde badde mulabi mulungi alakwekubira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba